Kaakati nno twolekedde ensasagge ebintu bibiri omulundi gumu. President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo amaze okubeera nga asimbula njagala olaba akatambi kano ayolekedde ampuliza okubanga olwaleero abiri mu bbiri kyokka nga mu mbeera y'emu tukyabanja kabaka waffe. Kantandike bwe nti ne President tumusabire tulabe oba atuuka oba tatuuka naye nga ye okusimbula amaze. Era nti ekyantegesezaako gaalubindi obugunjo nga bwe mwakirabye nti poliisi yavuddeyo neewaga negamba nti ono Kaberuwale Kabe Katonda tegenda mukkiriza kubeera nga atandika second phase eya country tour. Kakati ye ng'ategeezezza nti bo bawandiikira dda poliisi era buli kimu ekirina. Kakati amaze okubeera nga asimbula nga bw'olabye mukwano gwange ampuliriza tulinde bulinzi kubanga ne gy'alaga wali ababadde beewaga nga bano kigambibwa nti Masaya Simpuuga ono yataddeyo abantu n'abawa ssente bakyankalanye okukyala kwa President. Wabula mu mbeera y'emu ampuliriza nga sinaba kubeera nga nkutwala mu bujjuvu ku nsonga eno tulinde tulabe bw'atuuka nja kubanga mbikuwa bulungi nnyo ku EKTV video soko ogimpere ekigalo tutolontoke mu nsonga ennene ampuliriza oba olyawo wabula nga sinaba kubeera nga era neeyongerayo ampuliriza njaga nsooka nkuteremu akaziki kano katono nnyo kubanga nakugamba ku mukutu gwaffe buli alina omuziki gwonna nga gwa struggle oba omuziki nga gubanja kabaka oba luyimba gwe luleete wano tujja dduzanya katusooke tubanje kabaka katono nnyo bwe tuvaayo twolekere omulundi gumu. Kambiteke muluyimba jagala lukunyiga omutima onawoli Katonda kutukumire okwagala kuno kungi otulina gyolieyo tekulikyuka nedda tebuka ekweza abalabe kabaka kuba gwe mutebi okubawo omunange otuwonya bingi eno kabibe ebiwundu binebine betulina mitima gyaffe byonna nga biwona aliwa aliwa mulabe aliwa banange aliwa bene nage mulabe. Kaakati nno tuwongera ogenda mu maaso mukwano gwange ampuliriza nga tugamba Charles Peter Mayiga nti twagala kabaka waffe tetugenda kuzikiza Kaberuwale Kabe Katonda kubanga President yatunnyonnyodde natuga nti tuli baddembe okubanja kabaka waffe. Kaakati mukwano gwange ampuliriza bannayuganda mwenna mbaagala nnyo abatugoberera ku mukutu gwa EKTV. Mukwano gwange Marie Zaku wali mu ggwanga erya America ko Samari mu ggwanga erya Switzerland mwebale nnyo okubeera nga mutambula ne EKTV kyemukola kyamaanyi nnyo. Kaakati nno mukwano gwange ampuliriza ebitundu bino ebya Busoga gye twolekedde njagala okimanyi nti President jasazeewo okubeera nga atandikira second phase oba olyawo eya country tour. Kaakati abantu beeno oba olyawo be bamu kubasinga okwagala President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Kaakati abasajja bano Masaya Simpuuga bwe balabye ng'ekintu kimaze okubeera nga kibatulamu njagala okimanyi nti abantu bano batuuse ku kisenge era n'ababaka bangi abadde babakkiririzaamu nga bw'ogenda okubeera nga obiraba bamaze dda okubeera nga beefuulira Mpuuga ono ne baga nti abantu be bennyini banfanfeebe bamwefuulidde ogenda okakananga era n'Empuuga amaze okubeera nga akwatibwa ogenda kubeera nga ebigambo obitegeera mukwano gwange ampuliriza omukono ogw'ekyuma kakati gumaze okubeera nga guvaayo ku Mpuuga. Wabula munnaye nga sinaba kubeera nga nkwongerayo kansooke nkulage ebigambo bino President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yabyogera nakakasa ensi eno ng'ali mu bitundu eby'e Busoga. Ono yennyini gyayolekedde njagala omanye nti Busoga kyekimu ku kitundu mu Uganda ebyasinga okulonda President n'abaka ba Parliament aba opposition nga bano balaga nti embeera gye balimu mbi nnyo eyoza lumonde era ennaku gye balina mukwano gwange ampuliriza terina alina. Njagala okimanyi nti abantu bano be bamu kubasinga okubeera nga basula n'ebisolo mu nju obubbi bungi obwavu bungi mu kitundu kyabwe. Kakati President yavaayo n'atugamba ebigambo bino gye buvudde ku katono nnyo ngali ku radio emu mu bitundu byeyo. Sooka obiwulire tusimbule omulundi gumu. Enkyukakyuka ey'emirembe eyambamu abagagga eyambamu abatubbye kuba ffe tuli banyiivu
ate tuze tumabuwoninga nti there will come a time ng'abaavu tebalina kyakulya okujjako okulya abaki abagagga. So enkyukakyuka ey'eddembe eyamba gwe Museveni n'abantu bo, teyamba ffe. So okwewala bino ebintu byonna byonna mukole ekintu ekituufu. Example muzirabyeko, tetugenda beegayirira abantu mubawe eddembe lyabwe, mutaabasibe mu respectinga amateeka. Nze nkyali wano ngamba abaana bannaye temukwata mundu, bannaye temukola fujjo, bannaye temwokya bintu by'abantu, bannaye temukola ki. Naye nina obweraliikirivu nti nja kutuuka ekiseera nga sikyasobola bagaana kukola bye baagala. Kaakati mukwano gwange ali ku AKTV, enkyukakyuka eri mu mikono gyo, enkyukakyuka eri mu mikono gyange. Oba oyagala oba toyagala, nga mumaze okulaba ebigambo bingi nnyo, mwalabye akakiiko akalira eddembe ly'obuntu akakkulirwa omukyala Mariam Wangadya nga kano kafutyanka n'okuvuvuba n'okulemesa Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bwe yabadde amaze okubeera nga agendayo okwanja ensonga ze. Njagala okimanye nti ono amaze emyaka okuva 2018 nga bawaaba omusango mu kakiiko kano, wabula nga akakiiko kano keesuliddeyo gwa naggamba kubanga nako kaavayo ne kategeeza mbu ssente ze bakawa ntono nnyo tekasobola kubeera nga katambuza emirimu gyako. Wabula Pulezidenti bwe yagenzeeyo, omukyalo ono bwe yamubuuziza ebibuuzo amatama gaafuuse entengo n'alimu okubeera ng'afuna ansa n'emu ku bigambo ebyamubuuziddwa mpaka kubeera ng'abijja mu busungu n'anyiga n'atondowala ng'era omuntu akolera ku ntoli z'omuntu nga munnaye bamugamba bugambi nti kola kino kola kiri, bwe bakubuuza kino ddamu kino. Kakati omukyalo ono yasunguwadde. Jjukira nti ono aliko obusungu obw'okubeera nga abasajja abakulira ekitongole kino eky'eddembe ly'obuntu oba ba UN baamugoba dda mu woofiisi zaabwe eri bwe baba nga batudde mu nkiiko zaabwe, baamugamba ono ajja birabiranga ku TV. Kakati ono yavaayo n'ategeeza nti ali Mwami Kyagulanyi eyaleeta embeera eno okubeera ng'omukyalo ono agobwa n'okumusubya ennyonyi okugenda okutuula eri okumala omaze ensimbi y'omusolo nga talina kyagenda kugattako Uganda. Kakati obusungu babadde bungi nnyo era ogenda okakananga n'emisango Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo gye yawaaba mu kakiiko k'omukyalo ono ng'agijjeyo kubanga kano kamaze okulaga nti tekakkiriza mu ddembe ly'abuntu wabula lirinnyirire. Kyokka nga mu mbeera yemu nga mwamaze okubeera nga mulaba mwena obukenuzi n'obulyake nga bugenda mu maaso mu nsi yaffe eya Uganda. Mwami Museveni ebigambo byenzija nga nkubuulira oba enkya n'eggulu kaakati nno byeyongeddeko mu ofiisi ye. Nzize mbagamba enkya n'eggulu nti obuwumbi 2 ne miliyoni 10 zaakozesa. Kaakati ng'oggyeko ebyo ogenda kulya ebigambo ebinene olunaku olwaleero, essaawa zino zennyini ampuliriza byogenda okubeera nga olaba ebyeyongeddeko era ensimbi ezeeyongeddeko oba oliawo z'ogenda okuwulira onyenye n'omutwe ogambe naye abantu bano ekyamazima ebintu bino babikola misana, babikola balamu oba bamala kulwala okubeera nga bakola ebintu bino. Kubanga Munnayuganda omunaku eddala asembera ddala wansi eri ku nkuzi munnanga mpuliriza bino byonna oba oliawo asobola n'okubeera nga tabifuna nga tabimanyi naye nga bibigenda mu maaso oba oliawo byandimuyambye nga tebisobola kubeera nga bimuyamba kubanga abasajja bano ebintu babidobonkanya dda. Ulira akatambi kano keerabireko wadde omuntu tomwagala omukubamu ebituli naye nakugambye nti waliwo ebiseera batuuka ne boogera amazima nga tebagenderedde. Museveni yali akozesa abakozi 110 mu State House ge makage. Wetumaliddeko omwaka gw'ebyensimbi guno nga Museveni alina abakozi 103. Ndi mu kuteekerateekera Parliament report. Mulimu ne bannansi, Nancy ng'ofiisa situmanyi oba State House yafuuka ddwaliro. Oba Museveni yalwala nga tebaabulira ggwanga. Abakozi 103. Bw'ogenda n'osoma ofiisi ya President ayina ba RDC ne ba deputy. Buli omu bamugulira pick-up mpya, ne bamuwa dereva, ne bamuwa secretary, ne bamupangisiza ofiisi, ne bamuwa omusirikale. Abantu batunulira omu tebamanyi bigenderako. Secretary, dereva, omukuumi n'emmotoka tugikanika. Kati ate tuli mu Parliament tukendeza ku bitongole bya gavumenti tusaasanya ssente nnyingi. Ekikulu bye mukyateko okumanya olwaleero nyaga otunuye budget ya Uganda. Omutemwa ogusinga obungi ku budget gugenda mu kusasula amabanja ya Uganda geewozi. Ogwokubiri misaala na allowance. Mu budget eno gye tumalako ziri trillion 7. Ebyobulamu n'ebyenjigiriza bw'obigatta tebiweza trillion 7. Naye emisaala gy'abakozi ba gavumenti nange nga mwendise mujju ne allowances ziri trillion 7 ye item eddako ey'okubiri mu budget ya Uganda. Buli lunaku yeeyongera kugejja. Bw'osoma ekitabo kya presidency omuli budget nawo bennyini bakugamba
nti byabatabula. Museveni akozesa article ya constitution eganti akirizibwa okuteekawo structures n'okuappointinga abantu. Nabo mu kitabo kyabwe nti bakyasobola kusupervisinga abakozi ba Museveni. Mukeera kunkya ng'ataddeko buchamani, bugenda okuziba kuliko kusaasira, bugenda okukya ng'ataddeko mulala. Ye buli gwasanga kati Museveni abantu bwe bakula, by the way, beetaaga kutandika kuba restraining omuntu bwakula atandika okukola ebyobukadde. Abantu bamanya nga Luzani Museveni yakaddiwa ku myaka 80 kati akola bya bukadde. Oyina RDC, oyina abamyuka baabwe, kataddewo n'omumyuka owokubiri nga bwakola Katikkiro Nabbanja, omumyuka asooka owokubiri n'owokusatu. Babuze bye bakola tibalina kyava bawa ne minisitule naga akadaga agenda kati go West African Affairs. Bubeera obumyuka bulimu amakulu lwaki abawa ebitongole ebirala. So eggwanga limanye nti buli kaseera buli lunaku kati Museveni lwamala ku bukulembeze ensi yeeyongera kufuna kizibu. Nakugamba nti wano ku mukutu gwaffe tutabula buli mawulire goyina okubeera nga ofuna, goyina okubeera nga omanya, ne tugakutuusako mu kadde kennyinnyini akatuufu oba oli awo n'osobola okubeera nga ogategeera. Ng'omaze okulaba omusajja ono engeri gy'ayonoonamu okusaasaanyaamu ensimbi yaffe eyandiyambye abaana ba Buganda kw'ossa amabanja agatudde Uganda mu bulago, naye ng'abasajja bano tebeefiirayo. Njagala okimanyi nti Mwami Museveni yamaze dda okulabula ensi eno okutegeeza Uganda nti ye ali mu budde bwe obw'ekawungeezi essaawa yonna annyuka. Ono n'ategeeza nti ye essaawa yonna afa n'avaawo kubanga alaba nga ye obulamu bwe okusinziira bwe yeewulira takyawezayo myaka giryawo mingi nnyo, essaawa yonna yandibanga ono azikira. Kakati omuntu ng'ono ng'amaze okubeera nti essaawa yonna akitegeera nti azikira, naye n'asigala ng'alemeddeko mu ntebe y'Abannayuganda mu kifo ky'okubeera ng'oba oli awo ono afunayo omuntu omulala, naddala abo Bannayuganda abantu be baagala, be balabamu essuubi, be balabamu obusobozi okutwala ensi yaabwe mu maaso, naye n'asigala ng'alemeddeko olw'ebigendererwa byabwe oba oli awo ebitono ennyo oba oli awo bye baagala okubeera nga batuukako, n'okubeera nga munnange tebaagala kuva mu birungi, tebaagala kuva mu zi wadde nga baweerezza Uganda ebbanga erimala eddene ennyo. Kakati abantu bano baasalawo okubeera nga batwesibako bwesibi, ng'era bakozesa abantu baffe oba oli awo be tubadde tukkiririzaamu oba oli awo abaana ba Buganda be twalowoozanga tuyina essuubi abake tuyina ono tumaze ono ajja tununula, ajja kutaasa Uganda, ajja kutaasa Obuganda budde ku ntikko nga bukulembeddwa abantu nga bano. Kakati nno mukwano gwange Bannayuganda wano we baviiriddeyo ne batandika okubeera nga n'abantu bano bennyinnyini be twakkiririzangamu, be twalowoozanga nti bannaffe baliwo okuweereza Uganda, baliwo okuweereza Ssaabasajja, baliwo okuweereza Bwakabaka. Abantu bano nga baamala dde okubeera nga bava ku mulamwa, nga bava ku maini, kakati bali mu nsiko gye batambulira era gye batambuliza ebintu byabwe. Njagala oliye Munnayuganda ono omu aleese bwino mukwano gwange ampuliza ku Katikkiro ono Charles Peter Mayiga ne bakatikkira abalala oba oli awo abaakolanga mu nkola y'emu ey'okusaanyawo obusaanyi Obuganda mu kifo ky'okubeera nga babusitula babuze ku ntikko. Kennyini okimanyi nti obuvunaanyizibwa buliwo. Kakati ffe tuba tukubuuza kabaka waffe gy'ali ate n'obiteekamu entondo mbusimanya ate olina bw'ojja okulemesa oba ofaaki. Gwe kennyini omaze okukakasa ensi nti ebikwatagana ku kabaka oba obimanyi, naye naawe olimba tolina nnyo kinene kya nnyo ky'omanyi. Olw'ensonga watugamba mwamutwala Germany kubeera nga basawo bamwekebejja. Twagenza okuddamu okulaba ng'omukutu gwa Buganda Kingdom gwa ate gulaga nti ali Malawi. Kakati tetubuuza Malawi ne Germany tewaliwo njawulo oba Germany kati yadda Malawi? Muli bakatikkiro basatu abakyakyayiddwa wano mu Buganda, Martin Luther Nsibirwa, Saapolo Kaggwa naawe kati wabeegasseeko. Naye ng'ekisinga okuba kyayisa Mayiga lugezigezi na kwagala bukulu kusinga ataani mukamaawo. Mwagala nnyo okusayininga ennyo waggulu, mubeere waggulu okusinga bakama bammwe. Ezo engezigezi zammwe. Abo basajja ba Paul Kaggwa yatuuka n'okwewa ettaka ndowooza kati n'abazzukulu be tebalimanyi. Nawe liyisa nawe liri. Ngezigezi. Jona nkomo okwagala okwefuula nti gwe olina kubeera mumanyefu nnyo n'okusinga kabaka atukulembera bye bikusula. Mayiga olina amalala mangi. In fact sina malala, olina amaalo. Wakitegeera nti oli mukazi waka naye atoyagala okufuga omusajja yakuwasa. Bakulesenga Katikkiro olugezigezi lwoleeta okulunga oti okuteekeko nnyo olugezigezi n'okwefuula ategeere nnyo n'okusinga kabaka. Gwe wabijja wani abikugamba? Oyagala mukama wabeere nga ekitangaala kye tekyakannyo naye nga gwe kikyo kyakannyo buli omu awulirize gwe. Obuvunaanyizibwa obutulaga kabaka buliwo, n'olwo olugezigezi lw'okweyita nga simanyi kabaka ow'ebweru. That is trash. Kabaka wa bweru bye biki naawe? Ffe tulina kabaka omu. Era bye bintu oya Paul Kaggwa bye yayita nga ze kabaka wa bweru n'akinagguka n'azimbazimba ebitali mu magezi. Naawe by'otandise. Tubeera na kabaka omu, tetulina wa bweru, tetulina wa munda.
okitegedde gwe Mayiga ebyo tebijja kukola wano olwera Katikkiro period Katikkiro si kabaka wabweru simanyi munda ebyo mutunyonyola mbu simanyi kabaka wabweru kitegeeza Katikkiro mbu abakuwadde mbu kabaka abakuwadde ku buyinza bwe no abatakuwadde buyinza bwe talina buyinza bwasobola nakuwa ku bubwe tebuliiwo wabula kitwale nga bwe tunakeera enkya n'atuwa olukusa okubanga twerondera Katikkiro era gwe tuba tulonze ye amuwa buwiddamula n'amugamba tandika otambuze emirimu egyo bwa Katikkiro buvunaanyizibwa si kufuuka kabaka bukabaka w'ebweru biki by'otugamba igwe Mayiga Charles Peter Mayiga bukyanga Buganda etondebwawo Bakatikkiro bakyasinza okukyayibwa kati mwoli muweze basatu Martin Luther Nsibirwa Apollo Kaggwa naawe naye engezigezi muyina engezigezi nnyingi mwagala nnyo okuleeta olunkulu mu Buganda wano n'okutandikawo ebintu byammwe ebyo ebyenkwe mukola kino mukola kiri at the end of the day mutuuka ne mugwa obwakabaka ne busigalawo famire zammwe ne ziswala ne mbeera nga abaliko ekikolimu kakati nno nga bw'omaze okubeera ng'otegeera ensonga zino Seruganda mpuliriza ebigambo byebyo taliyo omu Mayiga nti yazenga abonyabonya n'okubeera nga akooza akajiri oba oliawo Buganda bonna kusaba na Uganda abaali bakkiriza mu bwakabaka bwabwe n'okubeera nga bakkiriza mu kabaka waffe Ronald Mwenda Mutebi kakati abasajja bano batandise diversion enkambwe ennyo wabula nga kuviira ddala eyo myaka egy'emabega abantu bano bazze bakola diversion zino oba oliawo nga kyekyaviirako n'obwakabaka bwa Buganda okubeera nga bwaziŋŋama ne bulekerera oba ne bulemererwa okutuuka gye bwalaga oba gye bwali bulaga oba oliawo gye bulina okubeera nga butuuka mukadde mpaawo kaaga kakati nga bwe nakunyonyodde nti Masayas Mpuuga ow'ekitiibwa ow'ebitaano yamaze dde okubeera nga akwatibwa nga mukwano gwa nga mpuliriza omukono guli ogw'okubeera nga gukunkumulwa mu kibya emiliyoni 5 ze yabba kakati nno yessaawa ono asobole okubeera nga aziriwa kubanga bamaze dde okubeera nga bamuteekako olunwe n'okubeera nga ono bamuteekako omukono ogw'ekyuma ebigambo byatandika nga ebisaaga nga pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ayanja ensonga zino ne yeesamulira ddala omusajja ono n'amugoba ne ku bwa deputy president obwa National Unity Platform mu Buganda era ng'ono yamugoba ne ku bwa commissioner okusinziira ku kibiina ekya National Unity Platform wadde ng'ono yeeremezaayo mu bwa commissioner kakati nno parliament yennyini ngeri wansi wa Anita Among ababaka bano bavudde ne baga nti ekimala naffe bwe tutunuddemu ne tuga nti omusajja ono ddala yabba yakenula ensimbi y'omuw'omusolo kakati bukedde olunaku olwaleero ng'ono bamaze okubeera nga bamunaabira mu maaso ababaka nga bakuliddwa Theodore Ssekikubo ono ye mbaka oweeru w'emiyaga era nga wa NRM lukulwe twamulaba dda ng'omusajja ono yakabba ssente n'avaayo n'agamba nti kino tekikirizibwa wabula omusajja ono Theodore Ssekikubo yagezako okusirisibwa omukyala amanyiddwa nga Anita Among n'amulengezza era n'alaga nti omusajja ono oba omubaka ono Theodore Ssekikubo oweeru w'emiyaga yali talina nsa mu parliament nga ne byayogera yali tabinaamu makulu kubanga ono yamugamba nti yogerayo nonsensi ye nalina gw'osobola okwogera omusajja ono yali ayanja nsonga eya parliament okubeera nga tekyalina kitiibwa yafuuka kisekererwa mu mawulire mu bannayuganda neyo ba MP gye bayita tebakyalina muzinzi guliawo oba oliawo nga gwa parliament ziri ezaavaawo emabega kakati omusajja ono naga nti okwegabira ssente ey'omuw'omusolo kyekisinza okubeera nga kisula parliament eya Uganda n'okubeera nga bannayuganda tebakyagikkirizaamu yadde okubeera nga bagiraba ng'ekiryawo ekintu eky'omugaso kati Theodore Ssekikubo yasalawo n'alemerako ku nsonga eno wadde ng'omukyalo ono yagezako okubeera nga amusirisa wabula kakati yabukedde olunaku olwaliro nga Theodore Ssekikubo amaze okubeera nga yeegattako ababaka abamu okuli Ssewungu owa National Unity Platform bano bamaze okubeera nga bazukuka njagala okimanye nti ebbanga ddene tuze twogera ku Mpuuga ono nga bwe yabba ssente ey'omuw'omusolo n'okubeera nga alemesa bannayuganda okutuukiriza ebigendererwa byabwe bye bandituukiriza mu ssente zaabwe njagala okimanye nti akawumbi kalamba ne miliyoni 7 abantu bano bakomishona 4 ze beegabira era nga bw'oba okutte ssente zino n'oziteemaatemera bannayuganda essaawa zino abaliwo buli munnayuganda bamubbako siringisi 36 oba oliawo ali wano mu Uganda kakati tuwebuuza essente zaffe era nga tukyayongera okubeera nga tuzibanja abantu bano babba zaaki kakati abaka ba parliament bavudde ne bakakasa nga bakulu ba Theodore Ssekikubo kosa Ssewungu bagenda kujja obwesige mu bantu bano ba commissioner ba parliament abana bagobone mu parliament bagenda kuŋŋanya emikono egiwera 177 era abantu bano bagenda kubeera nga balangirirwa nti gundi yataddeko omukono ne gundi yataddeko omukono ne gundi yataddeko omukono babireetenga mu mawulire tumanye babaka ki abaawagira obubbi buno
era babaka ki abavuddeyo ne bavumirira obubbi buno ne basawo ne bawayo n'emikono abantu bano bagibwemu obwesige mu parliament. Kakati nno sooka olabe ebigambo bino ggwe nga Mpuuga amaze okubeera ng'akwatibwa era ng'amaziga gamuyitamu z'amaze dde okubeera nga munange atuyana zikala entuyo zimuyitamu. Ekirabirira ebitongole ebirala byonna amasiga amalala kati enguzi bwe yabanga eri wano okwekazaakaza tetuyinza kukkiriza buli mubaka wa parliament ekamumu tuli basatu ndiyo ne Katabaazi onaliwo ne Minisita Aisha Sekindi ngenda genda buli lumbe buli mbaka wonna tubagambe bannaffe twasayinize dda bano bafulume ate olumala okufuluma soka tubagiye tugende ku nsonga ya ssente kubanga olugendo luwanvu olumala okubanga ababafulume tudde ku nsonga yaki ya ssente kubanga esente zandwadde zituzimbira chambers ezitukolaki bazikolaki bakamishona bateeseza ffe abantu abamu balowooza nti ebbanga litubadde tusirise tuli basiru tumanyi buli kimu bw'oba oli mubaka wa parliament nga tomanyi nti ababaka beegabira ssente bakomishona mu bukyama ng'olina okudda kubikula amateeka ate bakola batya ddayo gye wava oddemu olimu ennanda oba okola ebyo wali okola eno ensonga si yakusaaga bakomishona balina emmotoka mpya bakomishona balina badriver basasulwa si bwe kiri base bakomishona bafuna amafuta buli wiiki badigida budigisi bakabenca tukuma kitukwatako nga tudduka tugenda wali bayindi nga tuyiyadiyo ng'olwana ne constituency nabyo mubimanyi si byakyama kati bwe mujja ne mwewa ssente nga temuyise mu bukiiko bwa parliament mateeka ga parliament n'ozimanya kikyamu tetugenda kikkiriza era tugenda kukwata empapula tutandike okusayiningisa ababaka ate bajja kusayininga buli amu buli lunaku tugenda babu byabasayinize kubanga eno motion yaffe ate yanjawulo kwabanya yaffe tugekola ki tuteekawo lisiti ngawo nayo peni wagambye naffe tutumuvinga basayininge kati tubuuze buli lunaku mujja kumanya update abaganye okusayininga kibakonkone gye babalondera kibakonkone bakibubi bajja kirozaako wabula nga n'ababaka bano abamu kuba National Unity Platform nga bwe nkunyonyodde bangi baali baasirika ng'omusajja ono tumutwalaganya nga National Unity Platform n'obukulembeze bwa National Unity Platform butwalaganya omusajja ono kyokka nga abantu bano abamu baalimu ne mu meeting oba oliawo eyampuuga ono bamuyitira ne bamubuuza ku ssente zino nakkiriza nti ekyamazima essente nazibba essente naziwuutanya essente nazirya ensimbi nazitwala kaakati ababaka bano bangi baavaayo ne bafuuka kyesirikidde ku nsonga eno nga muno mulimu ababaka bangi abavuddeyo ne banokolwayo era ng'abamu ku bannayuganda abali concerned era abazze nga bagoberera ensonga eno n'abasajja bano tebabatalizza bano bagamba nti abasajja bano okuvaayo essaawa zino okola ekintu kino bamaze kulaba nga Mpuuga talina lugendo era nga banamukkiririzaamu ne banaavaayo n'akola ekibiina tekijja kubaako w'amannyo kiraga kubanga Nanitaneti Amongo eyali awaga omusajja ono yamadde okubeera ng'akubwako envumbo kyokka nga ne Mwami Museveni gwe baali bakkiririzaamu yavaayo dda mu bannayuganda n'asulayo akabega n'agamba nti ssente zino mwazirya mu butuufu oba ssente zino mwazibba kakati ba MPs abamu bagenza okulaba nga baneeripa ku Mpuuga oba oliawo bandiviiramu awo ne baswaluka nga tebakomyewo mu parliament ate nga bakyayagala okubeerayo kakati kwe kwekwanya basobole okubeera nga nabo batuwegattako naye nga batuwegasseeko leeti abantu bano twabayita dda bajje bavumirire ekikolwa kino ekya Mpuuga ne banne okubba ensimbi y'omusolo ensimbi y'omuwejjere ensimbi y'omunaku ng'abantu bano baasirika kati amawulire gamaze okulaga nti 2026 bannayuganda babadde banyiivu ku nsonga eno nga beebuuza ababaka baabwe lwaki tebavaayo ssekinoomu ne boogera ku nsonga eno okuggyako ababaka abatono ennyo okuli basajja nga bamanyiddwa nga bansamba abakulu ba Lutamaguzi omukyala Betty Nambooze n'ababaka abalala batono ennyo kakati ababaka abamu bavuddeyo essaawa zino ne balippira ensonga eno era nga bano balaga nti bakola nnyo okulaba nga Mpuuga ono waakiri agobwa naye ekyebuuzibwa bulijjo bano bali luddawa sooka olaba akatambi kano ng'abantu bano nabo babayisaamu eggaali kati Mayiga ali eyalowooza twamuvuddeko ffe weetutyo tukubira mu feezezi tulinga bufirimu bwa sizoni nkubuulira ojja kutuuka omage otunule ku main olabe nga tokyatulaba olowooze twakuvuddeko kumbe twakutayiza dda tuli mu maaso ojja kuba olina wawummulidde sakikoowe tugende tukugweko
twagala Ssaabasajja Kabaka waffe ekyo kitegeere tetuyinza kukuta tetuyinza kuvaako tetuyinza kuva ku Ssaabasajja Kabaka waffe nagenza okulaba nga nono Ssewungu yega oba ye Joseph Ssewungu mbu yeegase n'abeNRM bakuŋŋaanya mikono mbu bajje mu mpuuga obwesigwe leka nkubuulireko mmwe we muba abeNRM nammwe ba Ssewungu nawe Ssewungu tetukutegeera oyinza okuba olowooza mbu wooli oli seefu kumbe gw'omumu batudde mu shiiti ekyo kitegeere omaga tunoonya mubbi omaga kati ssaawa zino weefuula mbu oyagala kukuba mpuuga oyagala kukuba mulambo gwe tusse oleeta kibooko mbu weefuula omukubye nnyo oli twamusse dda okisegedde oli twamaze dda okumutta kati ssaawa zino mwagala tukuba mu bidiversion mbu tuddaawo tufokasinga ku mmwe mbu mulage nnyo nga mukola kati buli abaddewo ng'abadde tali active olw'okuba akimanyi nti kati mpuuga buli kimu kyafudde mpuuga ne bojja n'omukuba akutega he can understand nti naawe onoonya wookola ki weweewogoma nalabye buhirudamaani buleese ntwe mbunako kaze mbu mpuuga ali mu shiiti mwenna muli mu shiiti mpuuga Hirudamaani simanyi gwe Ssewungu simanyi buno bwa Bedi Bwanika simanyi bano simanyi ba Muwanga Kivumbi simanyi bano simanyi ba Ssemujunganda ba Segona mwenna muli mu sheet waliwo n'ebikazikazi awo n'ebisajja ebidda mu kubuzaabuza bonna Uganda eva kati mwabe NRM mbona mmwe mukuŋŋaanya mikono kujja mu mpuuga bwesigwe lwaki temukuŋŋaanya mikono gijja mu mukama wammwe Museveni bwesigwe sente zabbi ez'eggwanga ntono ye mmwe mwennyini lwaki temwejjaamu bwesigwe kubanga mwolwedde muli bibbi owenalimu toyina moral authority kwogera ku nsonga zino toyina moral authority kwogera ku bubbi mwe mukulira ababbi osegedde sitaani ate tanenya boonoonyi mwate muli ba sitaani osegedde bano boonoonyi ate mwe muli ba sitaani kakati nno bannayuganda ensonga babeera baziraba babeera bazigoberera oba oli awo okubeera nga basirise tekibafuula basiru oba tekibafuula bantu abali awo nga tebamanyi kakati abasajja bano babadde babasiriikirira dda kakati ye omusajja mayiddwa nga Peter Mayiga ono nga ye Katikkiro alowooza nti ensonga ze ez'okubanja kabaka bannayuganda bagenze bazivaako olw'okubanga baddewo embeera eno eya Bedi Bwanika okuteekawo diversion wali e Masaka mu kuziika okw'omusajja lemayiddwa nga Pascal mu Nanuupuluku lwe eyafa bambi n'ava mu bulamu bw'ensi eno gye buvuddeko kakati abantu bano bateekawo diversion ey'okubeera nga omusajja ono Bedi Bwanika yavaayo n'asiwuka empisa bannayuganda bangi kye bavumiridde n'okulaga nti omusajja ono yamaze dda okulaga nti ye yafuuse dda feria takyalina lugendo era takyalina gy'alaga yadde mu paliamenti tagenda kubeera ng'akomawo so n'asalawo ne yeekwata ku nsonga eneemanyiddwa nga oba waakiri okulemererwa nnyonoona kakati bannayuganda okuvaayo ne beerippira ensonga eno n'okubeera nga baajogeddeko nnyo n'okugikuba mu ttooki olwo Charles Peter Mayiga nalowooza nti bannayuganda eby'okubanja Ssaabasajja Kabaka baabivuddeko baabyesonyiye ono baamulese baamutadde so nga mu mbeera y'emu bannayuganda bagamba nti tetunnaba kubeera nga tukuvaako mpaka nga kabaka amaze okubeera ng'alabwako oba oli awo nga tumufuna lwe tujja okubeera nga tukuvaako wabula mukwano gwange ampuliriza waliwo ebigambo wano ebinene nnyo byolina okubeera nga tosubwa ebigambo bino biva wa Honorable Lutamaguzi ono mwenna mumumanyi ono teyeerya ntama era tatya biduduma avaayo mu bigambo bye n'akakasa era agiyita B agiyita B omusajja ono tasirikira nsonga yonna kasiteebeera ng'erumba President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo njagala omanyi nti omusajja ono Honorable Lutamaguzi teyajjira ku kaadi ya Nuupu omusajja ali ku kaadi eya DP naye y'omu ku ba DP abagezi ennyo era abamanyi nti omuntu anyigirizibwa munnayuganda ali mu mbeera mbi njagala tuve mu bubaka buno obwa Honorable Lutamaguzi ku nsonga ze bwe tubuvaamu ate nkulage Meeya Erias Lukwago si birungi kubanga ffe tumanyi amusasula amugamba genda ogambe nti abannuupu bali babisiyaga gw'omanyiiko mukazi wa Bedi Bwanika wali amukulazeeko wali omulabyeko gwe mukazi wa Bedi Bwanika gwe mbuuza munamwe wali olabye ku mukazi wa Bedi Bwanika nze nkugambe nti ate baagamba kwaze gurupu z'abo abasajja ffe tuzimanyi mu kulayira kwa Museveni oyo omusajja omwe yagenda Kololo n'asitama mu tenti ne Museveni wali eri kati ate akomyewo era kyetunenya Kyagulanyi nti Kyagulanyi before you appoint any person on any position please first sieve those people not all of the smiling people actually smiling era yensonga lwaki nze nkugambye nti omusajja akulembeza ebisiyaga kubanga yegundi ya gavumenti gyekozesa kati nti abo basiyazi naye gwe nkubuuzizza ng'owamawulire wali olabye ku mukazi wa Bedi Bwanika
ayogera ku bisiyaga gwenga gwe w'amawulire bwoba tomulabangako oyo talina nosoje kati erude bajjanga n'ebiboozi baabwe nti bano abanuupu basiyazi bwe bakuba embaga nti sitwago bagivuddemu bakuba embaga ate bwe babeera eno nti ate sibanyi basiyazi kakati abasajja ngaabo fe tubayita bannaddibanga naddibanga luba lunyonyi olusiikulasiikula amazzi naye ffe eri ewaffe mu Bulemeezi tumuyita kunyukunyu ayagala nnyo ebyokusiikulasiikula amazzi olwekyo abantu abo baleme kubalowoozesa nti bebategeerera bannamasaka kuba ekyo ekintu kye yakoleddwa ffe mu lulimi lwaffe olw'ekisa kakati nno ebigambo si bitono nakugambye nti biduduma bududumi wabula nga tulina okubeera nga tubiyitamu mpaka lutunaabivunuka oba oliawo tutuuke emitala waabyo honarebo lutamaguzi ono tasirikira nsonga mu bigambo byakakasanaga nti Abedi Bwanika waliwo amusasula era amusasula bano bagamba bamumanyi nakugamba nti ebiyita ekiro ne kabaka yeetikka gwe ne bw'okukuta otya n'olaga nti okola nnyo ng'olaga nti gwe kennyini gw'okola byokola bibyo naye nga waliwo akutuma waliwo akuwa ssente akuwaga akuteekamu ssente ampuliriza bijja kutuuka bimanyike oba oliawo oswale mu bannayuganda n'abantu bo oba oliawo abakukkiririzaamu bajja kubeera nga bakuvaako mpolampola kakati nno mu mbeera y'emu oba oliawo mukwano gwange mpuliriza ebbanga liisi bukya omusajja ono ali Haji Erias Lukwago ono nga immeeya w'ekibuga ekikulu Kampala asirika era okuva omusajja ono Mathias Mpuuga lwe yabba nusu 5 miliyoni 5 ez'abannayuganda omusajja ono Erias Lukwago tavangayo okuvumirira kigambo kino yadde n'akamu yadde okukinyegako ono yalaga nti ebiseera ebyo yali mu mbeera mbi nnyo era ng'alaga nti yagenda na mu ddwaliro mu ggwanga erya Kenya asobole okubeera nga ajjanjabwa kubanga mbu embeera gy'alimu yali tasobola kubeera nga yadde ayogera yadde okukolola yadde okukola omulimu gwonna oba oliawo ogwandiyambye bannayuganda kati omusajja ono gye buvuddeko yamaze okubeera nga akomawo mu kibuga Kampala mu ggwanga Uganda wabula era omusajja ono yeesulubyabye ensonga eno eya Mathias Mpuuga okubba n'okwegabira ssente ez'abannayuganda era bwe yakomyewo yatuukidde mu bintu birala nnyo oba oliawo byenjaga nsooke nkutwalemu katono nnyo ebigambo bino obyewulirireko omanye nti abasajja bano bandibanga bali mu kakiriki kaabwe era nga bannayuganda bwe bazze nga boogera nti abantu bano Erias Lukwago Mathias Mpuuga n'abalala batonotono bali mu kakulupu ke kamu ba Medad Sseggona akali amaggwa kagulupu kaabwe ke kamu tebavangayo kwogera ku nsonga eno ey'omuwa omusolo ate nga munnayuganda yatuuyana entuuyo okubeera nga munnange akwata ssente zino n'aziwaayo njagala mujjukire waliwo amawulire agafuluma gye buvuddeko emabegaawo nga bagamba nti Erias Lukwago ono ateekebwamu ssente omusajja amayiddwa nga General Salimu Sale yamuteekamu ssente okubeera nga yeesimbawo buli mwaka buli kisanja ekijja kakati omusajja ono yavaayo n'abyegaana naye kakati essaawa zino omusajja ono bw'abanga yabbye ssente nga ne Erias Lukwago tavangayo kunyega ku nsonga eno era nga bwe lwavaayo byayogera birala nnyo tebikwatagana ku bintu ebyo ebyokunyigiza bannayuganda twewuunya kati njagala omwewulirireko nga yakakomawo emboozi yatandikiddemu biki byayogeddeko owulire omusajja ono nti yandibanga bannayuganda we basonga olunwe kyandibanga wekyabikira Ssaabasajja Kabaka awangale tukwatagane mu waka addako bayibayi Kukya Lubanga lwa Mmindi bajeti ya KCC yatuuseeko mu katabalika ekibangawo bajeti yaffe nga bwe mugiraba wano ng'etambulira mu ssente za wansi mu mwaka gwa 2022 nga ziri obuwumbi 626 2023 obuwumbi 407 2023 obuwumbi 456 kaakati batuwadde Parliament yatuwadde akatabalika kamu mu obuwumbi 134 naye ng'ekyaleese ssente zino okulinnya World Bank yatwongeddeyo ssente kuba KIDP yali yaggalawo yatwongeddeyo ku z'enguudo obuwumbi 181 wamu na Africa Development Bank yatuteereddemu mu budget obuwumbi 549 ng'era nazo za nguudo ne gavumenti ya Uganda ne yeekakaba omulundi guno ez'enguudo badde omwaka guno yatuwa obuwumbi 46 n'obutontondo 9 kati yatuwadde obuwumbi 166 olwo mugatte bw'ogattako n'ebirala bajeti z'ebirala ne kabeera akatabalika kamu mu obuwumbi 134 obuwumbi obwo 549 twagala n'okuluma n'ogwenge
zibeereko ekifaananyi kyekikyusa ku kibuga Kampala tukole ku nguudo zaffe. Kino 16,000 ze beeyongeddemu bagambye ate za kusasula abatubanja ba contractor. Ate nga tulina obuzibu ne ba contractor baze bawe ensonga lwaki bali siro nnyo yonna gye mugenda gye bakola bali Kamese tambula enguudo nga Salama Road terunnatandika. Bw'obuuza lwaki terunnatandika bagamba nti chief government valuer tannaleeta lipoota ey'abantu ababanja tubasasule oluguudo lutandika okutandika. N'obuuza chief government valuer oli kuki oli munnayuganda naawe olaba embeera bannayuganda gye balimu naawe olumira wamu nga n'abantu b'okuluguudo zino endala bu bacontractor balwawo okukola mobilization Kyebando Ring Road mbu bacontractor okutandika just operator equipment ya bakalulo nkinga kati Kyebando Ring Road oluguudo olufenyo olw'ekiteezi y'embeera y'emu paka kiti mululaba embeera gye lulimu twali badde by now kalwatandika ezimu zino nga Sentema twali badde olwaleero nga zigenze kuggwa kakati ezimu ate batugambye bakola variation bakyakyusa mu designs ngezo zipoti beero nti ate zino ezimbaga twetaagako flyover ngeeyo variation zigenda kwetaaga obuwumbi obuwera ebibiri ate nga twali tusevinze obuwumbi bwaffe 305 zetwabalangirira ate nga baga nti nazo bwe tunaakyusaamu mu designs enguudo zigenda gaziwamu zikole ekireni zeeyongeremu twongereko flyover esente ezo zigenda ate mu nguudo twali twagala kwongeraku kilometers endala mujjukire baali bagaa kilomita ziri 69.3 nga ffe twongeddemu nga zigenda ku SFC yeddiza enguudo okuzibikira ebinnya mu Kampala. Era mwenna ne mulaba General Muhoozi najja n'ayimirira mu kibuga n'atandika okutambula ne balambula ebinnya ne bakola ki ne baleeta simanyi eyo regiment force eya SFC ekulemberwa Lieutenant Kikomeko Kigongo abeera mutabani wange ate kojja wange Kikomeko bw'abanga ddala wa Njovu aba kojja wange ate bw'aba Kigongo aba Mulongo aba mutabani wange n'atandika okwetala mu kibuga Kigongo Kikomeko ne yeetala dda wano naye bw'omubuuza wa w'okoze agamba gendako mu Kiyembe olabe gendako ku Rashid Kamisi Road naye ffe nga twali tumapinze ebinnya njagala okusoma list just kusoma list y'ebinnya bino kubanga bikulu square meters twali tumapinze India kakaaga mu 63 Nakawa kasanvu mu 347 Kampala Central kanana mu 348 Rubaga 1442 toto ey'ebinnya byonna square meters nga giri emitwalo 29 mu 765 kakati nga tusuubira nti we tunaatuukira wano mu Meeyi ng'ebi byonna ebinnya biweddewo nga bannakampala bayita Kampala atali mu binnya. Jjukira akaseera ako Mwami Museveni yalese amaze okulagira nti batuwe obuwumbi bwaffe omukaaga obwali bwesibye era ne babuleeta yadde bamugulako ebitaano baleeta 5.5 billion kwabulako tezaawera naye era zajja kakati SFC omubone gutwala kati nze nkulembera Roads Authority Mwami Balimeza akulembera Roads Committee ne tutuulanga ekitongole ne tugamba katugenda kukola ki SFC yetutonde ne batandika okukola bwe tutuukidde kati mwe munaaba abajulizi nammwe ebinnya byeyongera bweyongezi enkya neggulo bingi biwo makubo gawo mugose kakati kyetwakoze tulina obuyinza bwaffe mu kawaayiro namba 11 aka KCCA nga mutuyita n'akawaayiro namba 14 tuwandiikisa ekiwandiiko ze bayita summons namutayiika netuziwa kukyalubanga lwa Mmindi SFC yeddiza enguudo okuzibikira ebinnya mu Kampala. Era mwenna ne mulaba General Muhoozi najja n'ayimirira mu kibuga n'atandika okutambula ne balambula ebinnya ne bakola ki ne baleeta simanyi eyo regiment force eya SFC ekulemberwa Lieutenant Kikomeko Kigongo abeera mutabani wange ate kojja wange Kikomeko bw'abanga ddala wa Njovu aba kojja wange ate bw'aba Kigongo aba Mulongo aba mutabani wange n'atandika okwetala mu kibuga Kigongo Kikomeko ne yeetala dda wano naye bw'omubuuza wa w'okoze agamba gendako mu Kiyembe olabe gendako ku Rashid Kamisi Road naye ffe nga twali tumapinze ebinnya
njagala okusoma list just kusoma list y'ebinnya bino kubanga bikulu. Square meters etwali tu mapping India kakaaga mu nkaaga mu ssatu, Nakawa kasanvu mu bisatu mwana mu musanvu, Kampala Central kanaana mu bisatu ana mu munaana, Rubaga 14 mu 42. Toto ey'ebinnya byonna square meters nga giri emitwalo 29 mu 7 mu nkaaga mu 5. Kakati nga tusuubira nti wetunatuukira wano mu Meeyi ng'ebi byonna ebinnya biweddewo nga bannakampala bayita ku Kampala ataliwo mu binnya. Jjukira akaseera ako Mwami Museveni yalese amaze okulagira nti batuwe obuwumbi bwaffe omukaaga obwali bwesibye era ne babuleeta yadde bamugulako ebitaano baleeta 5.5 billion wabulako tezaawera naye era zajja kakati SFC negutwala. Kati nze nkulembera Roads Authority, Mwami Balimeza akulembera Roads Committee, ne tutuulanga ekitongole ne tugamba katugenda kukola ki SFC yetutongo ne batandika okukola. Bwe tutuukidde kati mmwe munaaba abajulizi nammwe ebinnya byeyongera bweyongezi enkya neggulo bingi biwo ku makubo gawo mugose. Kakati kye twakoze tulina obuyinza bwaffe mu kawaayiro namba 11 aka KCCA nga mutuyita n'akawaayiro namba 14 tuwandiikise ekiwandiiko ze bayita summons namutayiika ne tuzuwa